Abantu b'e Kawempe wamu n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform baganye okukomba ku mpeke y'otulo okutuusa nga bawulidde ebivudde mu kulonda era kikiggweredde mu kutoba okungi, mu kubonaabona okungi, omubadde emigo, omubadde amasasi ne butiya gaasi. Mwana tu Nalukoola amazina banga ate anywa mu banne akendo era nga wenjogera essaawa eno Kawempe awuuma baganye okwebaka bali mu Okujjagguzza. Just imagine ekyandibaddewo singa obuwanguzi buno bulangiriddwa misana teketeke. Kasooke nkutuuseko katono nnyo ebiriwo essaawa eno ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Nalukoola. Essaawa eno omubaka awedde emirimu owa Kawempe North ate oluvannyuma nkutwale mu maaso. Akalulu ko kakuumiddwa bulindaala. Yes, bakoze ekisoboka kyonna ne bagenda maaso okubanga tebakuuma akalulu kubanga singa tebeebeereddeemu nkulayirira omukyala Nambi abadde waakulayira. Yes, ye omukulu amanyiddwa nga Henry Makabayi ono y'omu ku abo abakulembeddemu mu kubanga ate munnange balangirira omuwanguzi w'olunaku naye nga tebubeeredde byangu wabula nga gye biggweredde nga afunyeemukko ku kaseera akawayamukko n'omuwanguzi w'olunaku Nalukoola. 77 subsection 1 of the Parliamentary Elections Act Cap 177, I declare Nimbazi Elias Nalukoola, who has ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Nsereko bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti ebigenda mu maaso talina kyategeera wadde n'eki abbiddwa era ng'akakasizza nga bw'agenda mu mbuga z'amateeka okuba ng'ate alonkooma abo ababbye akalulu ke. Omuntu yenna ayagala obwenkanya agenda mu kkooti si bwe kiri oba mbadde mwagala nkozesa force wa tukooti tulabe ebintu binaatambula kyekyo nkimaze. Mwenda mu kkooti kufuna bwenkanya ebyo bye basomesa bitegeera ndaba bye basoma birala public bavudeyo birala lumola kkooti. Ekibadde Kawempe nakugambye kyo tekyatayiziza era nga basinze okuba nga ate babonerezebwa mu nsonga eno bannamawulire tebakkiriziddwa kukwata mawulire era nga ebintu byabwe bisinga byayononeddwa gattako n'abamu okuba nga ate balumiziddwa. Omukulu amanyiddwa nga Ken Kalisa ngono yatwala Next Media omuli NBS Sanyuka TV twala tugende avuddeyo n'awandika ku mukutu gwe ogwa X. When the government turns newsrooms into enemies, it undermines the very foundation of
free press and democracy, protect journalism, protect our motherland Uganda. Nti munange government bwekera kumacha nefuula bannamawulire okubeera abalabe baayo ebeeranga evodde foundation y'eddembe ly'obuntu gattako ne democracy. Kakati n'olw'ensonga eyo n'asaba gavumenti eprotectinge bannamawulire wamu n'abantu b'omu ggwanga ly'e Uganda motherland. So olw'ensonga eyo bangi bavuddeyo ne bamusekera ne bagamba nti bulijjo tukyogerako wano nga mwefuula abatakiwulira. Kakati akaliro leero nammwe mukoze ki mukawulidde. Mwana bulezi amanyiddwa nga Kato Switch avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atakula omukulu amanyiddwa nga Luswa. Bano nno tebalabiseeko n'omukulu Sadaati sibalabye eri gye babalabidde obululu sibalabyeyo ndabyeyo nsereko naye nga amugambye nti agende yeebaze amalaalo g'omugenzi nga bwe yagenda okugasaba nti kubanga bwe yagasaba asobodde okuba ng'ayoolayo kkobo. So tegaba kuba malaalo n'obwo teyandikoze ki teyandibufunye bwafunye. Weewaawo omukulu ayogerwako yeyita Mr. Kawempe ngamba Luswa Luwemba avuddeyo n'awandiika ng'agamba nti fair game, God's will has prevailed. Elias Lulimba's Nalukoola, I wholly congratulate you upon the landslide victory. The winner takes it home, and that's how democracy works. For the betterment of our constituency, may Allah guide you in your leadership. Bwatyo bwagenze maaso okubanga ate ayoza munne ku lw'obulungi bwe Kawempe akkiriza defeat n'asaba Allah amukulembere asobole okubanga ate munange akola ki akulembera abantu be ab'e Kawempe bulungi nnyo. Ye omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'abuuza nti ani agenda okubanga ate awangula that small by election mu Kawempe North. Awo nno yabadde tinaba kubanga ate ategere naye nsuubira nti kati waali yategedde dda eyawangudde. Omukulu amanyiddwa nga Gideon ye yavuddeyo ne yabuuza ddala Secretary General w'ekibiina kya NUP awummulako ddi oba okitegeera y'omu ku bantu abo abaddewo ku ground okuviira ddala eri mu kalulu gye kabadde kakwajjira bw'atyo n'ayolekera gye kabaliddwa n'ayolekera results gye zikoze ki gye ziyindidde ate nga yakedde nnyo ku makya yeetaze ave nadde eri mu campaign abadde nga muso bangi bavuddeyo naddala aba NUP abategeera entambula zaabwe n'ababadde bekkaanya emirimu gye ne bagamba nti omusajja ono butuufu asaana kugirako nkofiira ne bamwebaza omubiri gwakoze ki gwayiyewo. Jjukira ennaku zino omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba akola ki amukala akataata muli bulungi era kwegate nkuyitiramukko ku ebyo ebivudde mu ki mu kulonda ate awo tulabe abaana ba NUP nga bavuddeyo kubanga ate bajaguza mu matumbi budde gano. Amanyiddwa nga Maitumu afunyeyo 22, amanyiddwa nga Mubiru owa DP afunyeyo 10, amanyiddwa nga Luswa Luwemba abuuseyo na 240 so nga ate omuwanguzi w'olunaku amanyiddwa nga Luyimbazi Elias Nalukoola avuddeyo n'obululu 1,776 mu buna so nga ate Mukibi Sadaati Kalifa Aganaga avuddeyo n'obululu 239. Omukyala amanyiddwa nga Hanifa Karad avuddeyo n'obululu 381 so nga ate Musiitwa Ismail oyo wa PPP avuddeyo n'obululu 39. Amanyiddwa nga Muhamudu avuddeyo n'obululu 186 so nga ate owa NRM avuddeyo n'obululu 895 asembeyo yensereko n'obululu 32. Kati oyo yagenda mu kooti ate babere nga bamunnyonnyola lwaki bamubbya. Bulambalamba nga bwe nkusuubiza nti ngenda kubanga ate nkutuusako abantu ab'enjawulo abavuddeyo naddala ku mukutu ogwa TikTok kubanga boogera ku kalulu kano nga bwe katambudde na biki ebikavuddemu ate ng'okusokera ddala ngenda kusookezaako mukulu amanyiddwa nga omugole waffe Nalukoola avuddeyo okubanga ategeeza bannayuganda nti akalulu kano oba obuwanguzi buno si bubwe wabula bwammwe oba okitegedde. So awongera okuba nga ate mbasibulira lwaki nedda musule bulungi musiibe bulungi mweraba. Advancement of democracy in Uganda, but we still have a long way to go. I thank you. Basebo ne banyabo buno si buwanguzi bwange, buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP, buno buwanguzi bw'abana Uganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa
kwa president Kyagulanyi Ssentamu nabo bakulembera nabo nga secretary general Lubongo yono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga banna Kawempe North ne banna Uganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo banna Kawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tugaanye Bugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP President Kyagulanyi Deputy Honorable Muwanga Kivumbi Senior Legislators nga Honorable Betty Namboze n'abalala bangi abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu bafoot soldiers mwebale ba residents ba Kawempe North mwebale Bannaye obutayisaamu MP waffe Sadati maaso yakoze atya mu bitundu byeyo kubanga yatusuubiza ebintu bingi nnyo n'atusomesa byagenda okukolera eggwanga yakoze atya nga siina we muwulira ono nno mubaka waffe gwe muyisaamu amaaso mu mawulire ge tulinawo congratulations kongura Honorable Nalukoola Luyimbazi ye MP omulonde azze mu kifo kya Honorable Muhammad Segirinya obululu bubaddewo ne tukirize tuganye embiranye ebaddewo Honorable Nalukoola Luyimbazi yakute ekisooka akute ekyokubiri awadde omukyala Farida Nambi abasigadde tetubategedde so far omubaka omulonde aliwo kati aserving abantu b'e Kawempe North bamuyita Honorable Nalukoola Luyimbazi mwebale kuuma kalulu kamwe ababaddewo abakuumi aka Honorable Nambi Farida mwebale abakuumi aka Aganagana mu mwebale abakuumi aka Luwemba Luswa nammwe mwebale but so far a Honorable Member of Parliament owa Kawempe North constituency bamuyita Honorable Nalukoola Luyimbazi the great fantastic kamara anti ebigenze maaso Nalukoola Deya naye nga olunaku lw'enkya oba lwe lwaleero tetwagala ggulire lyonna simanyi pastor ayagala kuwasaani simanyi bali eri obufumbo bwabwe simanyi omusajja wa super life simanyi biki ezemboozi tetuzaagala wano amawulire agayina okutambula byebyo bibadde mu kalulu n'engeri gye tuwanguddemu akalulu kano ne Nalukoola Deya ku toopu kitegedde congratulation eri bannauganda mwenna kimubadde mwagala Katonda akibawadde kati kaffe katusigale nga tutunuulira munnaffe gwe twesize kyanaatuleetera kyonna naye nga tuli naye tulina omuwa full support nga bannauganda n'okusigala nga tulinnyako ekigere paka mu protest vote respect. Finally Nalukoola awangudde. Katonda munene wa maanyi wa kisa. Nalukoola genda mu parliament okole. Nalukoola yingira parliament okolera abantu tosuulirira abantu tobamala amusuubi.
bw'oyingira parliament taata kola akalulu kaneeno kabaddeko emiggo kabaddeko empi kabaddeko amasasi waya gabatukubisa waya bakubisa abantu waya amaziga g'abantu ge bakaabye Nalukoola yingira mu parliament oweereza abantu Nalukoola abantu bakwagadde nga bagezezzaako kubba kalulu basombye abantu eyisingiro eibanda lwakikala wa eyo yonna yonna naye era akalulu okawuuse buva genda mu parliament kola tukwegayiridde taata Nalukoola bannaye Katonda munene w'amaanyi nze nabadde naggweddemu dde essuubi nga ngamba akalulu bakamututeko naye maama akalulu akawuuse kino kika kitegeeza n'eritunaalya kweritu naye nga so far so good Nalukoola akalulu akawangudde akawuuse buva balangiridde Nalukoola ye mubaka w'e Kawempe ani agaana tewabagamba muno mukoze ensobi n'ekirala bannamawulire kana akalulu bagenda kawuliramu bajja kajjukira bakawandiise mu byafaayo mpulidde mbu bagenda nakwekalakasa bakubye abasajja emiggo bakubye bannamawulire emiggo bakubye abantu emiggo okutwaliza wamu abantu bonna bakubo president naye nga congratulations abanuupu mwenna we muli n'abayiseemu abaagaliza Nalukoola n'abatamwagaliza agenze mu parliament ng'omubaka naye Nalukoola nsembayo nkugamba Nalukoola yonna gy'oli taata tukuwadde genda mu parliament naye kola Kawempe nupu kuntiko akalulu tukatutte kyekyo kye tubagamba mulina mundu fe tulina aichu tulina love eri abantu NRM kumanyoko n'ebirala 10 kati obwedda lwaki mutukuba mwesiba ku bantu mukoze agakolobero mukoze ebintu bingi ku bannansi mukubye bannakazadde b'eggwanga mulumbye abantu mizikiti ne mubakuba temuwana Katonda kitiibwa muli kwesiba ku bantu NRM kumanyoko n'ebirala 10 kubanze wemba njogera ebintu bino biva ku mutima obusungu bundi ku mutima mbwammwe lwaki mutwesibako esi tebaagala kati munnansi okitegedde nti wolonda akalulu kano mu bungi Museveni kamulema okubba amazima Kawempe balonza akalulu nga kangi nakola byakola kamulemye okubba alese balamu nateekawo amagye bali ku ssente y'omuwi w'omusolo bagabira abantu naye kaganye kuba kabadde kangi Munnayuganda tuwangudde akalulu kano Katonda ali ku saidi yaffe era bugenda kujja bwe buti nga ekyo kamukirabe nti akalulu we tukalonda mu bungi kajja kulema okubba gwe Museveni kola byokola bannansi tukozeeko ebikolobero wetwogerako n'otusiba siba nakuba na ssente wali ontadde mu komito bansiyage naye nasasula ssente abasibe bo wali ogambye okunsiyaga ne batansiyaga nazuukuka bantadde obusolo mu lubuto mu komito wano olw'okuba njogera ku bigenda maaso mu nsi yange kati katukikulage ti bannansi bakukoowa ne wookola byokola toyina kiddako ako tukakubye mubakwesirwaza ne mutakatuwa nze mbadde mbita tandike kulumba kimafiya nga ebyobulumbi vuddeko naye olw'okuba bannansi bakalonze mu bungi kakulemye okubba oddangayo genda dayo e Rwanda kalabe dayo toyina kyotugamba naawe twasuze tukuuma akalulu mutukubye embooko nga mulowooza munaatwalako temuwana Katonda kitiibwa mulumbye n'abali mu mizikiti mubakubye muli ku ssente y'omuwi w'omusolo mwonoona muleetaaga mundu ssente ne mundu ezaffe ze tugula n'amafuta agaffe n'ebimotoka n'obituleetera otusigamu obutiitiizi bombokla teri agenda kukutya naawe ffe tetugenda kubeera bayungwe naawe togenda kutumanyira ebyo wabuzaabuza bakadde baffe guno omulembe mulalamu togenda tulina wano olina mundu kyova olaba ne mukulonda tukubye bikalu
kuba tetuzze kulwana naawe, tuzze n'ayicu na Katonda ali ku saidi yaffe. Kimala Munnayuganda wolonda akalulu kana akajja n'okawa Kyagulanyi nga kangi ne tusalawo ne tukakuuma kwandivake man. Abawagizi ba NUP abakyawagamidde emikono gya kkooti y'amagye omwenda kuliko Yasin Ssekitoleko amanyiddwa nga Machete, Kato Emahuma, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Patrick Mwase, Abdallah Kintu, Kavuma Musa, Jimmy Galukande ne Abdallah Gibusua nga bannaabwe 16 baateebwa oluvannyuma lw'okukkiriza emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Rahma ku Modern International Labour Consultant Limited. Bannaffe tuli basanyufu nnyo olw'ekijjulo kya jjo ekyabadde ku Modern kyabadde kijjobi. Abantu bazze mu bungi okola interviews zetwabategeeza ezibeera buli lunaku lwokusatu buli wiiki, era abakoze twayisizza bayitirivu. Mu kaseera kano tuli mu kukwasaganya ensonga zaabwe balabike nga bajja kusayinira contracts ate tuddeko ekiddako. Tubategeeza nti omulimu guno weekuli ate nga mutuufu. Waba cleaners, ba security guards, ba cargo handlers, yabo beetisse era abatikuzi b'emigugu e Dubai. Mu kaseera kano ntwala omukisa guno okuyita bassekinnoomu abamu ku abo abaayise okujja okusayinira contracts zaabwe. Tubayozaayoza bannaffe muyogeyogera mujje musayininge. Mr. Kakayire Musa sambyako osayininge, omulala bwe yeteekateeka naye ajja asayininge. Addako Kiseka John Bosco. Bannaffe tusaba tukole speed tulabike nga ate ebintu bino tubisubmitinga kulabika nti visa zaffe nazo zifuluma mu kaseera akatono ddala. Addako Wandera Kalenzi Ali. Bannaffe tubayozaayoza olw'okuba nti mwakoze ddala bulungi nnyo, muyogeyoge. Asembayo nawe jangu osayininge contract yo. Bino byonna ku Modern amaka gaffe Namuŋŋoona ku Nakibinge Road. Nga bwe mwayise tubasabira mutegeeze ne bannammwe nti omukisa guno gugendera ddala mu maaso ku Modern, the home of opportunity Namuŋŋoona. Tweyanzeege temujjangu okwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.